Lengera ekibadde munnange ate ewa Alien Skin munnange ate laba Pallaso wuuno eno afulumiza oluyimba muganda wange ate nga munnange ne Alien Skin munnange ate yeekoze obusolosolo mu katambi eside eno munnange ate nga webitambudde ngenda kubeera nga munnange nga nkutandisa n'akatambi munnange nga embeera weebaddewo wali Pallaso engeri gy'alumbyemu wali Fangani Forest munnange ate wali ewa Alien Skin bwekiti. Era nga bw'olaba munnange ate awo akatambi akageetize vairo ate wali ku mikutu egy'enjawulo era nga ku sayidi y'emu munnange ate Pallaso olutuusewo embeera olutuusewo eyo ate n'agenderawo mu studio munnange ate n'afulumizaawo ate oluyimba bagezi bwokka era nga bw'olaba munnange nga ali mu going narrow crazy ku challenge gy'akoze wali bwekiti. Ndaba ogwali guzikidde muzaalwati okuguma olipira ne Kyagulanyi ng'olifala naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde era nga ku sayidi y'emu munnange ate waliwo n'akatambi akali mu getting viral aka Alien Skin munnange era nga bwe tulaba baleka batya piki nga basudde ensuuli motoka vidiyo pozinge nawo pozinge nze n'emisango nze mpoze fiti mafia naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde esayidi eno nga amawulire munnange ate agasaanikidde ate media wali nga Pallaso wabadde alumbye munnange ate Alien Skin era nga munnange era nga bwe tulaba wali nga bw'olabye munnange ate nga bwenkulaze munnange ate mu challenge awo nga agoyinga crazy wali wonna muganda wange gwe alaba Jamina Tioge ngenda kusaba video gimpere like wobeera nga tonaba subscribing ate kibeera kitambulira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate maaso eyo next update endala bwekiti.